Nkulamusizaako ampuliriza olunaku luno olwaleero. Amannya agange nze Catherine era nga nkomyewo omulundi gwange guno ogwokuna nga njogera ku njiri, nga nkubiriza abantu okulokoka, nga nkubiriza abantu okuleka emigugu gyabwe gy'abatikkibwa Setaani bajje eri Yesu yatugamba nti ekikoligo kye kyangu. Kati nno olwaleero ngenda kutandikira wali we twakoma ndyoke nserengeteko katono. Mujjukire twasoma mu Baruumi essula yali ya 10. Kati kantandikire ku lw'14. Era we nakoma ku mulundi gulijjukira agamba nti naye balikoowoola batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannawulirako, era baliwulira batya awatali abuulira. Awo njagala okubuulira nti balikoowoola batya gwe batannakkiriza. Ekyo twakyogerako nnyo omulundi guli, naye kati nyenda kuleeta kapaati kano nti era balikkiriza batya gwe batannawulirako. Akati nno bannange kino nkireetera ffe ababuulizi b'enjiri. Bayibuli etubuuzizza nti bali be tugamba okukoowoola erinnya lya Mukama balikoowoola batya nga tebamukkiriza, era balimukkiriza batya nga tebaliwo ababuulidde, tebannawulira. Mbuuza muliraanaawo yawulira enjiri? Taatawo bwe walokoka wagenda n'omubuulira enjiri? Eyo gy'okola ku mulimu kale weewaawo bakumanyi nti oli mulokole, naye obuulirayo enjiri? Enjiri ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Banno b'obeeramu, baliraanwa bo, bakozi banno, baganda bo, bazadde bo, bw'oba tobabuuliranga njiri tobawanga ku maanyi ga Katonda ago agalokola, agaakulokola. Kitegeeza obakoleddwa ettima. Bwe tutabuulira njiri abantu baffe oba gye tuyita oba be tusisinkana tuba tubakoleddwa ettima, kubanga okulokoka ge maanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda ge gokka agasobola otulokola mu bibi eby'ensi eno. Ebibi by'ensi eno ebimu biwooma nnyo nga tebisobola kulekeka, naye amaanyi ga Katonda gasobola okukolesaayo ebibi ebyo. Amaanyi ga Katonda gasobola okulokola muganda wange. Amaanyi ga Katonda singa oba ogoogedde, gw'oyinza n'okuba nga tomanyi na kumanya nti oli mubuulizi wa njiri, naye wali ogezezzaako n'ogibuulirayo? Bayibuli etugamba mu Makko 16 nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri. Ensi yonna tolinda genda kubuuka mu nnyonyi, kugenda mu lyato oba mu train ogende egindi. Ensi yonna eri wuwo awo. Abantu b'obeeramu, abakozi bo, b'okola nabo, bakama abo, wababuulirako enjiri? Mujjukire akawala kali kabuulira Namani. Oluusi oyinza okuba nga togenda kukozesa bigambo bingi, oyinza okuba bakama abo batya nga togenda kukozesa bigambo bingi, naye wali obagambyeko nti bannange katusabe mu linnya lya Yesu olw'ekizibu kino ekiri wano? Omanya otya oba omwo Mukama mwanaayitira okubalokola? Baliwulira batya gwe batakola ki? Balikkiriza batya gwe batawulirangako? Era baliwulira batya awatali abuulira? Bannange, mulokole oli awo otudde tobuulira njiri. Mulokole oli awo tobuulira njiri. Omuntu yenna eyalokoka n'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo oteekwa okubeera omubuulizi w'enjiri. Enjiri tebaagituma basumba bokka, enjiri tebaagituma batume n'abalala, baagituma buli omu eyalokoka. Ate baatugamba n'okusabira abalwadde tugobe n'emizimu. Olwaleero mulokole nkukubiriza genda obuulire enjiri ng'otandikira ku beewammwe, tandikira ku mwami wo, tandikira ku baana bo, tandikira ku bantu abo abakwetoolodde b'omanyidde ddala nti tebawuliranga njiri. Enjiri ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Lwaki otima wa banno? Lwaki oli mukodo ekyenkanidde awo n'otobuulira ku banno amaanyi ago agaakulekesaayo ebibi?
bo bye bafaabiina nabyo bibalemeddeko, balemeddwa okubyejjamu, naye ggwe wafuna amaanyi ga Katonda agaakulokola. Enjiri tugibuulira tutya? Enjiri tugibuulirwa mu bigambo nga bye njogera olwaleero, ate era enjiri tugibuulira mu bikolwa. Mu bikolwa ebyekisa, mujjukire eri gye twatandikira mu Matayo 11 yagamba nti muyigire ku nze, mujje gye ndi mwenna abakooye nammwe abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Timuyigire ku nze. Tumuyigirako okwagala abantu n'ababuulira enjiri. Singa Yesu Kristo yajja buzzi ku nsi n'asirika be ne bagamba omwana wa Katonda wuuyo ayita, omwana wa Katonda wuuli agenda eri, naye nga tabuulidde enjiri, yandibadde atukotoggedde nnyo, era n'ekyamuleeta yandibadde takimanyi. Naye Yesu Kristo yasiibanga atambula. Muve ku bino fe tugenda ne tubuulira enjiri, n'olinnya ennyonyi n'ogenda egindi, n'olinnya booda, n'olinnya ttaka, naye yatambuzanga bigere. Natuukako mu Isirayiri, ezo eŋŋendo ze bagamba nti n'ava e Kaperunawumu n'agenda egindi mpanvu nnyo, era kyemmanyi ezimu zaamwetaagisangako n'okusula mu kkubo naye ng'agenda, kubanga teyatukotoggera. Ebbanga lyonna ery'emyaka 3 gye yamalanga aweereza, yafuba okulaba nga buli muntu amutuusaako enjiri. Yabuulira eri abalwadde, yabuulira eri abazibe b'amaaso, yabuulira eri abafuzi, yabuulira eri buli muntu eyamusalanga mu maaso, n'abamukyawa nabo yababuulira. Ate ekyenkomerero n'abasonyiwa n'obbasonyiwa, kubanga wali ng'afa ku musaalaba yagamba kitaawe nti obasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Naye ggwe obuulidde enjiri, obuulidde amaanyi ga Katonda agalokola, agajjawo emizimu, agajja abantu nga batwala ssente mu basawo, abantu nga batwala ssente zaabwe ne bazibba, ggwe otunula butunuzi tobabuulira njiri. Abamu bakwatiddwa nnyo ekisa, toyagala babuulira njiri, naye bagenda mu geyeena gundi. Abamu tubawadde nnyo ebitiibwa bingi ne tugamba tubatya, naye bagenda mu geyeena. Ayinza okuba nga mwami wo wakitiibwa, oba jjajjaawo, oba mukamaawo nga wakitiibwa nnyo, naye nga tomusuulangayo n'akagambo akamu bwe kati akamugamba nti sawa boosi tusabe. Kaali wala kato, at least ekigambo kye kaayogera kyavaamu omusajja oli ogamba nti nze kati naasinzanga Katonda wa Isirayiri, n'ayoola ne ku ttaka lya Isirayiri n'alitwala ewaabwe, naye nga tekaayogera bingi. Okubuulira enjiri naddala abo abantu ab'ebitiibwa bye tutya tekyetaagisa bigambo nnyo bingi. Mugambe Mukama waffe tusabe ekyetaago kino, olulala yali kugamba, olulala n'otandika okuyisaawo enjiri, naye n'otosirika busirisi abantu nga bazikirira bafa baggwaawo, nga tobabuulidde kye wafuna, nga tobabuulidde ku Katonda wo. Tubuulire enjiri abooluganda, tuyambe abantu. Egeyeena eyo gy'owulira ffenna tuwulirako mpulire, naye bw'ogisomako bannange kye kifo ekisinga obubi okubeera nga kya bulumi, kya kabi, kubanga teri aligenda mu geyeena alikomawo okwenenya nate. Oyo gw'otobuulidde olwaleero tagenda kukomawo ate omubuulire, oba abalala bamubuulire abali baawo. Omuntu bw'amala okufa beppa ne kamutanda n'afa n'aggwamu omukka, ebibye biba bikomye. Oba gumuweddemu ng'ayatudde Yesu Kristo, oyo alirokoka. Ne bwe guba gumuweddemu nga tayatulanga Yesu Kristo okubeera omulokozi we, ebibye bibi nnyo, bibi nnyo 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 nga bw'okiwulira, kubanga eyo eriyo okulumwa obujiji, eriyo okukaaba, eriyo okwejjusa, eriyo okwowola Katonda naye nga takuddamu, eriyo okwagala okwekwata ku gundi naye nagundi nga gw'osemberera ate omwongeramu muliro. Bannange ekifo kya geyeena kibi nnyo. Sandyagadde bulamu bwo bugende mu geyeena. Tosalawo kugenda mu geyeena ng'enjiri weeri. Babuuziza wano nti baliwulira batya nga tebabuulirwangako. Nze olwaleero nkubuulidde. Mwana wange, muganda wange, jjajjange, naawe ow'ekitiibwa, egeyeena kifo kibi nnyo.
naye ng'ate okugenda mu ggeyeeno oba mu ggulu tetukisalawo nga tufudde n'ogamba akankwate erino ekkubo erirabika nga ddungi, nedda. Okugenda mu ggulu tusalawo kisale, n'okugenda mu ggeyeeno osalawo kisale. Nabaga nti Yesu ye yajja n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye nammwe abazitoowereddwa. Leka kuzitoowererwa wano ku nsi ne mu ggulu ogende ozitoowererwe. Leka kulumwa wano ku nsi ne mu ggulu ogende olumwe. Kubanga jjo eggeyeena ddala gyeri eyaka yatandika dda okukumibwa, omuliro gwaka gwokya, balaajana bakaaba basinda bejjusa. Lwaki tebakkiriza? Kakati gw'oli awo muganda wange tobuulidde banno. Baliwulira batya nga tebalabuse, nga teri abalabudde? Balikkiriza batya Mukama waffe nga teri amubanjulidde? Muganda wange bw'obanga olina ekifo kyonna ky'obeeramu nga ky'abantu abatawuliranga Mukama waffe, babuulire. Okusookera ddala ebikolwa byo. Bagambe nti naye bannange ono omukyala ye abikola atya, omusajja ono abikola atya? Olyoke obanjulire Yesu Kristo gwe wafuna. Leka kulyaza amaanyi abantu. Leka kutta bantu ba Katonda nga tobabuulidde Enjiri. Obalabanga boonoona n'oseka busesi. N'ogamba kasita nze nabimala. N'ogamba kasita nze sikyayonoona. Muganda wange, banno bonna babuulire. Buli gw'osanga buli muntu yenna mubuulire Enjiri. Bayibuli yatugamba nti mubuulire Enjiri eri ebitonde byonna. Bimeka? Byonna tubibuulire ki? Enjiri. Tubibuulire Enjiri. Simanyi lwaki Mukama waffe yagamba bitonde byonna. Ye yamanyi ekyama ekiri mu bitonde ebirala okuwulira Enjiri. Wonna we tubeera mu miti, wonna w'obeera ebyo bitonde. Naye ekyo ekyama yakirina. Naye eky'omuntu ayatondebwa mu kifaananyi kye, ekyo kyo kyamakulu nnyo omuntu yenna okuwulira Enjiri. Mukama abampeera omukisa. Muganda wange gwe abadde tabuulira Njiri, saba essaala eno ga nti ayi Katonda nkwebaza kubanga olwaleero ndabuse ti bwe sibuulira Njiri abantu ate mba nzitabatte, mba mbakotoggedde. Naye okuva olwaleero mpa omukisa, mpa ekkubo ery'okubabuuliranga Enjiri mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi nnyo okusalawo. Essaala eyo gy'osabye genda obuulire Enjiri. Ne bwe baba baana bato, tandikira ku abo. Tandikira wonna w'otandikidde obuulire Enjiri. Ne Mukama anaakuwa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusinkane ate wiiki ejja.